twagala okwebaza Mukama Katonda bukeseza amachago olwaleero nze naawe nitubeera balamu. Tumwebaza olw'obugabirizi bwe, olw'obukuumi bwe, tumwebaza olw'ekisa kyatuwadde, tumwebaza olw'okututambuza, tumwebaza olw'ebirungi mmwe abali ebyo mufunye, ate ne tusaasira nnyo bannaffe abayita mu kusomooza okw'enjawulo. Tugamba nti ye ntandikwa ate era ye nkomerero. Kale oba kibi oba kirungi era tuddayo gyali ne tumwekwasa okusobola okutambuza ebyo bye tutambuza. Njagala okwebaza mwenna abakeera ku programu eno okuwuliriza. Nabasuubiza nti olunaku olwaleero tujja kuba tutunuulira olugero lw'omuntu omu wano mu ggwanga w'amaanyi kati naye teyali w'amaanyi. Kyetuva twebaza Katonda olw'ekyo byaba asobola okumukozesa. Mu mwaka gwa 1975 omwana omunaku azaalibwa era mu maka amanaku. Omwami Sebowa Jackson n'omukyala Namirembe Catherine Sebowa bazaala omwana nga wa buwala mu mwaka gwa 1975. Bamuzaalira mu kitundu ekiyitibwa Kalagi mu Kasangombe sub county, mu kiseera kino ye district enamba ey'e Nakaseke. Ku myaka emito yava mu kyalo najja okubeera ne kitaawe ku luguudo lwaffe wano olw'Entebbe Namasuba, era wano we yasinga okuzimbira enkolagana kye twaliise bond wakati we ne kitaawe eyasinga okunywera ennyo, era we yamusomeseza ebintu ebisingewo bungi mu bulamu bwe bye yakula amanyi. Ng'ali mu Kampala yalabanga bakadde be nga batawaanira nga babonaabona okusobola okubeezaawo obulamu kubanga ebiseera bizibu. Wabula ku ntikko y'olutalo olwaliwo mu Luweero wakati wa 1981 ne 1986, bangi ku bantu be ab'omu maka ge famire nabo baddukayo okuva e Nakaseke ne bajja e Namasuba. We balinga basula e Namasuba tewaali wanene kusobola kubabeezaawo nnyo na kujaawo, naye olw'okuba kino ng'abantu bangi baali bazze, famire yayongera okutawaana kubanga abantu abasoba mu 2 baali babeera mu kifo ekitono nga balina okubeerawo balye banywe, embeera teyali nnyangu. Nnyina yayinawo akadaala mu katale we yakeeranga n'agenda okuyiiya basobole okubeezaawo obulamu, ekintu ekitaali kyangu. Olw'embeera eyo famire yasalawo okwawukanamu ebibinja 2, era ye ne maama we ne batoobe 4 basalawo okugenda mu kyalo ewa ssengaabwe ekyampisi, ekyo nga kiri mu Mukono. Wano nnyina we yatandikira okukola kabalagala, ye ne mwannyina gwe baatambuzanga ku nguudo okusobola okutunda bajjemu ekyokulya ate n'okusobola okubeerawo. Ekitundu ekyo nakyo mu bbanga ttono kyalumbibwa abayeekera abaaliwo mu biseera ebyo, era ne basalawo okudduka ate mu kiseera ekyo baveeyo ne badda e Luweero kubanga ebiseera ebyo Nakaseke yali ekyatwalibwa ng'ekitundu eky'obulabe oba mu Lungereza kye twaliise danger zone. Obulamu bwali buzibu nga basenze kati kamu okuliraana ew'obulenzi awaali wasuubirwa okuba nti waali yaddeko okusinga ku bifo ebirala. Kale obulamu bwali buzibu, emmere tewali, okubeerawo kwabanga kuzibu. Okeera ku makya bwe buziba ne weebaza ate n'olinda olw'enkya bwe munaaluyiiya. Obulamu obupya bwatandikiraawo
mu nju entono y'ettaka ya bisenge 3 nga mwe bayiyiza obulamu. Naye nga bamaze okutereeramu baddamu okukola omulimu gwabwe gwe baali bakuze nga bamanyi gwe gw'akabalagala okusobola okubeerawo. Ye agamba yatambuzanga kabalagala mu bifo nga ebukeeka nakyewa kati abeeyo mumanyiyo, bukusu bulyankuyege katikamu newobulenzi, era okusobola okufuna ensimbi ezisobola okumuweerera mu ssomero. Nnyina yatundanga kabalagala mu bifo mu ssomero lye SDA primary abalimanyi ndooza mulimanyaawo, secondary wamu n'ebitundu ebiriraanyeewo, ng'ayambibwako omwana ono muwala we eyali omuto, ng'ekimu ku kyali kimubeezaawo ne munne kwe kulaba nti abaana tebanyaga nyaabwe asobole okutunda ensimbi azifunemu. Nnyina yamuyigiriza mu kiseera ekyo nti okukola ennyo kye kyali kisobola okumuyamba okutuuka ku birooto bye bye yali ayagala mu nsi. Kale primary ye yagisomera ku Kabowa Church of Uganda Primary School, n'atandika secondary mu St. Kizito Katikamu Kisuule SS gye yasomera ttaamu emu, oluvannyuma n'afuna omukisa ne yeegatta ku Katikamu SDA secondary, era oluvannyuma yafuna omukisa n'agenda okusoma ebbanga eryali lisigadde ku O-level awamu ne A-level e Katikamu SDA secondary school. Olw'okuba nti yali muyizi afaayo, amanye ennaku ye, ate nga akola nnyo, akuze ayiga okukola, yasobola okufuna basale ku Light College Katikamu gye yasomera n'asobola okutambuza obulamu. Ng'asazeewo yasoma nno bulungi ddala okuva ku A-level, yasoma bulungi ddala n'asobola okufuna government scholarship okugenda mu university okusoma. Newankubadde ng'agamba nti koosi gye baamuwa y'emu ku ezo zaali zitwalibwa ng'ennafu, wabula ye yalabanga okufuna scholarship eno gwali mukisa ogw'amaanyi ogwali gumuweereddwa mu bulamu bwe, era eyo gye yagenda okukola digiri ye mu bifilosofa, simanyi oba Sendege kyakimanyi, mu bifilosofa, mu filosofe ne mu bintu eby'obwongo psychology, ne mu mbeera y'obudde geography. Newankubadde nga bwe ngambye nti essomo eryo mu biseera ebyo lyali teritwalibwa ng'ekikulu, yasalawo okukozesa ekiseera ekyo asobole okubaako ebintu eby'enjawulo by'ayiga ebimuyamba ng'ali ku university. Era yakozesa omukisa ogwo okufuuka omu ku boogezi abalungi, mu biseera ebyo mu university, omukulembeze ate asobola okukunga banne. Omukyalo ono gwe sinaba kubagamba linnya, agamba nti ekimu ku kyamuyamba mu kiseera ekyo okuyigirizibwa eby'omwoyo naddala ku ssomero lye yaliko Light College Katikamu. Teyali nno mukyala mu Seventh Day, wabula yafuuka omukyala mu Seventh Day olw'okuyita mu masomero ago, engeri gye baamukwatamu, gye baamwanirizaamu ne gye baamuteekateekamu okumuwa omusingi ogwamuyingiza mu by'omwoyo okwongera okutegeera, era eyo gye yafuukira omu Seventh Day oba omwadiventi. Ekintu ekyo kyamuyamba nnyo mu kunyweza okukkiriza kwe ate n'okuyiga okwogera mu bantu. Agamba nti embeera gye yalimu ku university n'ebintu eby'enjawulo bye yeetabamu nga club mwe bakubaganyiza ebirowoozo oba debating club ku university, yasalawo okuyingira mu bukulembeze bwa university. Era agamba nti kwali kwagala kwe n'obulungi bwe yalina mu kwogera eri abantu gye yeegattira ne banne ne batandika oba ne beegatta
ku kisinde ky'abavubuka abato mu kiseera ekyo abaali mu kibiina ky'ebyobufuzi Democratic Party, Uganda Young Democrats, ebiseera ebyo baabayitanga. Ndowooza eyo gyasisinkanira abantu ab'enjawulo abasinga kati abamu bamaanyi era bakyali mu byabufuzi, abamu bakulembeze nga Bamuwanga Kivumbi, abo bwe batyo gye yabasisinkanira omwana ono omuwala. Wabula oluvannyuma lw'okwegatta okwo yatendekebwa, baabatendeka nnyo, baabayisa mu bintu bingi nga bakyali Makerere University, era oluvannyuma lwakimanya nti kwe kwali okuzaalibwa kw'olugendo lwe mu byobufuzi. Era agamba nti mu kiseera kino newankubadde yali ava mu buva obutali bwangu era obwali kye tuyita humble, obutali bwa waggulu nnyo, yasalawo okwesimbawo ku bwa guild president Makerere, wabula yagwa, teyawangula. Naye olw'okuba teyawangula naye ng'ate yali mulungi naddala mu kwogera, gye baamulabira ne bamulonda okubeera ate guild minister avunaanyizibwa ku nsonga z'abakyala, ekyamuyamba okuva ebweru kubanga ebiseera by'abakulembeze baalinga balina kusula mu university, n'ayingira mu university complex hall abakulembeze we baasulanga, naye asobole okutandika okufuna ku mikisa gy'okubeera omukulembeze. Era agamba mu kiseera kino we yasobola okusisinkanira abakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda kubanga yeegatta ku kibiina ekyankobazambogo gye yakolera ennyo, era eno agamba nti gye yakwatibwako mu kiseera kino kati Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo Ssengange, gye bamukwatirako okumubangula nga bayita mu kkubo eryankovazambogo. Wabula ate ng'ali mu UID abakulembeze bangi abamufunamu obwagazi nga bamulabye nti alina ebitone ebyenjawulo, era okuwagamba kwe kwali Dr. Kawanga Ssemogerere, omugenzi Anthony Sekweyama, ate ne President kati Yoweri Kaguta Museveni. Ng'akyali mu mwaka gwe ogwokubiri yayitibwako mu State House Entebbe ng'omu ku bavubuka President be yayita okuwa ebirowoozo bye naddala ku by'obukulembeze ne ku nsonga ez'enjawulo. Era wano olugendo lwe olw'ebyobufuzi lwali lutandise, ng'ebula emyezi mitono amalirize President yamulonda ng'omu ku ba political officers mu biseera ebyo. President Museveni yamulonda omwana omunaku ava gy'ava nga wazibu, yalondebwa ng'omu ku ba political officers. Wabula ng'ali mu university era ng'atandise okulaba nti olugendo lw'ebyobufuzi luggudde, obwagazi bwe bwonna bwakyuka ne budda ku byobufuzi, era ekkubo lye yakwata n'obwagazi n'obumalirivu n'okwewaayo n'obukozi n'okufuba okuyiga nti lwakitegeera nti bw'aba wakubeera mukulembeze yalina okutandika okudda ewaabwe mu Luweero asobole okukola enteekateeka ng'asinziira ewaabwe. Kitegeeza nti kikulu omuntu okukola byonna by'akola ng'asinziira ewaabwe. Kale yatandika okuddanga ewaabwe mu biseera ebitono okukwatagana n'abantu abali ku kitundu n'okubaako ebintu by'asobola okukola. Era mu biseera ebyo we yasobola okufuukira omukulembeze ng'ayita mu bino wammanga. Yabeerako MP w'abavubuka mu Buganda mu mwaka gwa 2001 paka 2006. Yabeerako MP omukyala akiikirira disitulikiti y'e Nakaseke okuva 2006 paka 2016. Yalondebwako okubeera state minister oba minister w'akanyigo k'Eruweero, state minister ow'akanyigo k'Eruweero. Era oluvannyuma lw'emyaka 2 nga yakalondebwa kuba state minister yayingira cabinet ate ng'aweereddwa ekifo kya minisita w'ebyamawulire n'okulambika eggwanga. Mu kiseera kino kirimu Honorable Judith Nabakooba yakirimu. Era ekyo yakituukako nga 23 Muzigo omwaka 2013 okutuusa nga 1 Mugulansigo omwaka 2015. Yabeerako chairperson wa session committee
ey'ebyokwerinda defense and internal affairs n'ensonga z'omu ggwanga munda we yayongera okuyiga ebintu eby'enjawulo okuyiga okugatta abantu era yafuuka empagi mu banne newankubadde nti ebiseera ebyo yali ayingidde ekibiina ekirala wabula yasigala akyasobola okukwatagana n'abantu ab'enjawulo banne ab'enjawulo abamu ku bantu abamuyamba era ne bamukwatako ne bamuteekako engalo zaabwe mwalimu kati Dr. Specioza Wandera Kazibwe, omukyala Miriam Matembe, Cecilia Ogwal, Winnie Byanyima, Janet Mukwaya n'abakyala abalala ab'enjawulo bayogerako. Ebimu ku byasinze okuyiga agamba nti omulimu gw'abazadde kikulu. Kitaawe mu bintu eby'enjawulo bye yamuyigiriza okuba omwetoowaze, okwefuga, okwekitiibwa abantu abalala n'okugumiikiriza. Newankubadde yali ava mu mbeera enzibu era etali nnungi, yayiga nti obugumiikiriza n'obukozi osobola okutuuka ku kyoyagala. Yabondinga nnyo ne kitaawe. Abaana bwe bagenda bakula, ebiseera bisinga abazadde batandika okufuna ekiseera ekizibu, naye abazadde abasigala nga banywezezza abaana nti newankubadde basobola okufuna embeera ez'enjawulo ezibasoomooza naye ne basigala nga babuulira abaana ekituufu n'okubalaga ekituufu, ekyo kintu kikulu. Agamba nti ku nnyina yamuyigako era yamugambanga nti okulemererwa tekuliiyo. Ate olw'okuba nti yali muwala akulidde mu balenzi, yamugamba nti n'ekikula ky'omuntu kigambo bugambo ekibeerawo, wabula omuntu asobola okukola n'abeera kyonna ky'ayagala. Era nnyina yamuyigiriza nnyo okwekkiririzaamu, obutatunuulira mbeera gy'avudde mabega wabula n'atunuulira obukozi bwe. Yamuyigiriza okubeera omukkufu, omukkakkamu, ng'osobola okumatira, contentment, nti abantu ennaku zino tebamatira. Omuntu abeera n'ekyo n'adduka aveewo ng'alowooza asobola okufuna ekisingako obunene. Nedda, yayiga obumativu ate n'okwefuga, empisa ey'obuntu ey'okwefuga. Ebimu ku bimuyambye kwe kunywera mu kukkiriza kwe. Ng'omukyale yafuuka omusevensidde n'anywerera ddala, n'ayiga eby'omwoyo ebimuyambye okubeera ekyo kyali. Yagamba nti kikulu nnyo mu kukula kw'omuntu. Ate n'akula ng'akimanyi nti buli kintu ekibaawo kibaawo kubanga Katonda bw'atyo bw'ayagadde. Ffe abakkiriza tugamba nti everything happens for the good of those that fear and love the Lord. Buli kintu ekibaawo kibaawo mu bulungi bw'abo abatya era abakkiriza Katonda. Okusoomooza kumu kwasisinkanye. Embeera eriwo ng'omukyala okubeera mu byobufuzi si kintu kyangu. Asanga okusoomooza kw'amaanyi, tetujja kukuyingiramu nnyo, naye wabeerawo okusoomooza kungi. Naye olw'ebyo bye yayiga okuva obuto n'okumanya embeera ye n'okwetegeera ng'omuntu, asobola okuvuunuka ebintu ebyo ng'akozesa ebyo by'azaayiga. Ekyokubiri, wabeerawo oba oyagala oba toyagala kasita okwata olugendo olwo olw'ebyobufuzi, waliwo abantu abajja okukwagalirawo, waliwo abantu abajja okukukyayirawo. Oba akumanyi oba takumanyi, oba amanyi omwoyo gwo oba tagumanyi, naye kasita obavaayo n'ogamba nti ndi kino, waliwo akukyayirawo, waliwo akwagalirawo. Kale ffe okusigala nga tubasomesa kyetuva tukkiriza tusigale eno gye tuli, mwe muweerereze eyo, musobole okuba nga mwenna abantu ab'enjawulo musobola okutuwuliriza. Biki byakoze emabegako era twongera okumusaasira? Yafuna akabenje akaali kamututte, wabula agamba nti Katonda alinga eyamuwa obulamu obwokubiri. Era oluvannyuma lw'okumuwa obulamu obwokubiri yasalawo, yali akoze ekirowoozo ekyo nga n'ebyo byonna tebinnabaawo, okuwummula ebyobufuzi eby'omu bantu genda bannonde. N'asalawo okuweereza abantu be n'okubaako contributions ez'enjawulo z'akola. Omukyalo ono gwe njogerako ye Honorable Kati Rose Namayanja Nsereko. Ebimu ku bimuyambye okutuuka waali agamba nti kwe kuba nti yafuna omwami eyamutegeera n'amuweerayo ekitiibwa, ate n'amuyamba okumuzimba okutuuka awo waatuuse. Omwami Kalooli Nsereko
Charles Nsereko era kati ye mwami we. Mu kiseera ekyo baasobola okukwatagana n'omwami we ne batandika ekitongole kye bayita Rose Namayanja Foundation ng'agamba nti ekiruubirirwa kuweerera n'okuyamba ku baana abalinga ye naddala mu district eyo gy'ava okusobola okubaako n'ettaffaali lyateekawo ng'ajjukira obulamu bwe bumu bwe yayitamu ng'amanyi nti waliwo bangi ababuyitamu kwe kutandika ekitongole ekyo asobole okuyamba abaana naddala mu byenjigiriza. Waliwo ebintu ebyenjawulo byakoze ng'okuzimba amasomero mu bitundu ebyenjawulo, okuwa bursaries mu baana abalina obwetaavu nga ddala basaanidde, okuwaayo empapula abaana ze basobola okusoma eza revision examination papers ze basobola okusoma naddala mu UPE schools mu district eyo. Azimbye amasomero ageetongodde ng'Ekinoni, Butalangu, Kaasangombe. Akozesa olugero lwe n'ebintu byayiseemu okuwa abaana naddala abawala essuubi mu universities, mu secondaries, ng'abagamba nti newankubadde osobola okuba nga wooli wabi olwaleero, newankubadde entandikwayo si nnungi, osobola okusituka ng'olina by'oyize n'okkiriza okuzimba obulamu bwo n'ofuuka ow'amaanyi. Honorable Rose Namayanja mu kiseera kino ndowooza yawanika ensimbi z'ekibiina ekiri mu buyinza. Omwana omunaku eyakula nga tewali nnyo kiriwo wabula okukkiriza, olwaliro asobola okuwanika ensimbi z'ekibiina ekiri mu buyinza. Tewali mu ggwanga lino muntu gw'atasobola kwogera naye omwana omunaku. Twagamba nti okuzaalibwa mu maka amanaku si musango gwo, naye okufa ng'oli munaku ogwo musango gwo. Tewaliiwo muzadde gw'ogenda kuwaayiriza nakunenya lwaki otuuse w'otuuse nga tolina ky'olina. Omukisa gwe yasooka okukuwa yakuzaala n'akuleeta mu nsi. Osobola okumunenya olw'obutasobola kukuwa gwe ky'olowooza kye walina kufuna, naye kankubuulire yakuwa ekirabo ekisingira ddala okubeera ekikulu bwe bulamu. Ataazaalibwa talina ky'asobola kukola. Bw'obanga osobola okumpulira mu kiseera kino n'owulira ebigambo bino, totunuulira mabala bantu ge bambala mu nsi, tunuulira ebyokuyiga bye bayiseemu, onoonye engeri gy'osobola okubikozesa nga ggwe okutandika ekkuba eppya, oba gy'ova tewabadde. Kozesa omusingi kati gw'olina nti okyassa nga tewali akukaka. Ozimba omusingi abaana bo gwe balyenyumirizaamu, batuule bagambe nti taata, jjajja yafaayo okukola bino, maama yafaayo okukola bino, n'atandika essuula empya mu bulamu bwaffe. Gy'ova si kikulu wabula w'olaga. Gy'ova si kikulu, ne w'oyimiridde kaakano wayinza obutaba nnyo nsonga, naye kiki ky'otunuulidde era ggwe wa gy'olaga mu bulamu bwo. Olugero lwe lumu kweza engero eziraga nti omuntu asobola okuva mu kizikiza n'akozesa emikisa emitono egiri mu kizikiza n'asobola okutonda ekitangaala. Maama Teresa, Mother Teresa yagamba, bw'oyingira mu kisenge n'osangawo ekizikiza, teweemulugunyiza kizikiza, kuma omusubbaawa gwo. Bw'omala okugukuma, yamba okukoleeza egy'abalala. Oluvannyuma nga gikoledde, ekizikiza onooba okigobye. Tandikira w'oli mu butono, mu nkoko emu bw'oba osobola okugirabamu ekiyumba, tandika. Bw'obanga gy'olina ezo z'olina bbiri, ekyo kyekyobugagga ky'olina olwaleero, mu mbuzi emu, mu nte emu, mu kibanja ekyo ky'oyagala okutunda. Ojja otuule ku pikipiki ezitalina nnyo lugendo lw'amaanyi mu kibuga eno mu myaka egiddako. Awo w'oli mu takisi eyo mw'otudde, newankubadde tekyajjuza basaabaze, gwe mukisa mu kiseera kino gw'olina. Kale gwe ne bw'oba ogamba tolina ky'olina, awo w'oli okyassa nga toli ku byuma. Tandika ng'otandikira awo w'oli. Kirwawo okuleeta amagoba, naye bw'otandika olunaku nkukakasa lujja kukya ng'otuuse ng'osobola okuwa olugero lwo. Obulamu nga bumaze okugendera ddala mu maaso ng'okuze,
ofuusa omukazi oba omusajja ow'emyaka 6 ne bakusitula okubaako ky'oyogera, teri ajja kwagala kumanya bigo by'ogudde nnyo, wabula buli omu ajja kwagala okumanya bwe wagwa wasobola kusitukawo emirundi emeka n'okkiriza okugenda mu maaso. Tebaagala kuwulira bye wasoma, tebaagala kuwulira bintu byanjawulo, baagala okuwulira ebyo by'oyize mu nsi ebikufudde. Ekyo kyoli tukwebaza okukkiriza okumpa olugero lwo. Mbasaba buli omu wooli kozesa omukisa gw'olina kubanga ogwo Katonda gwakuwadde. Wonna wooli simanyi kikyoyina, tandika n'ekyo osobole okutonda obulamu bw'oyagala. Ebyafaayo byaffe kikulu, ne tetuteekwa kufuuka baddu ba byafaayo byaffe, ate tetuteekwa kusibwa mu makomera g'ebyafaayo byaffe. Tusobola okuwaguza ne tuva mu makomera ago nga tukyusa endowooza zaffe. Era kyenva mbagamba bulijjo nti omulamwa gwa puroguramu eno si kukola nnyo bingi, wabula okugezaako okuyamba okukyusa endaba y'ebintu mu bantu, kubanga entalo ezisinga okubeerawo ennene mu bulamu bw'abantu ziriwo wakati w'emyoyo gyabwe n'obwongo bwabwe. Engeri gye bavuunulamu obulamu oba gye balaba ebibaddewo, nti wakati mu nkuba waliwo ajeggama n'akaaba amaziga olw'okumulemesa okutuuka gy'alaga, naye ate wakati mu nkuba waliwo akuŋŋaanya ambuleera n'azitunda. Abantu abo bonna balaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo, buli omu bw'alaba bw'atyo obulamu bwe bubeera. The state of your life is nothing more than a reflection of the state of your mind. Ekifaananyi ky'obulamu bwo kye kituwa ekifaananyi ky'entegeerayo. Bw'ofaanana munda, bw'okkiriza munda, bw'otyo bw'ofaanana ku nsi. Era obuwanvu bw'okukkiriza kwo mu bw'omwoyo bulaga obusukkulumu bwo mu nsi erabika. Kale kkiririza mu ekyo ky'okkiririzaamu. Have faith in your faith. Kkiririza mu kukkiriza kwo, naye obuusebuuse nnyo okubuusabuusako. Tusobole okukozesa bye tulina okwaŋŋanga okusoomooza okutwolekedde, tusobole okuzimba obulamu nga tutandikira ne kwebyo ebitono. Omuntu asobola okuzimba kw'embwa atuuka ku 10 oba tokyasobola kumukuba kigwo, okusinga omuntu avudde kwemu n'agwa ku 5. Bw'ova kwemu n'ogwa ku 5, emikisa gibeera 9 ku 10 egy'okuddayo ku 2, kubanga obeera tewayiga. Tobuuka, kozesa emitendera egy'enjawulo gy'oyitamu, kubanga buli Katonda kyakutuusaako kiba kikuteekateeka nga kikuzza ku ddaala eddala. Kozesa ebikwetoolodde ng'ekyokuyiga, kozesa embeera eno ng'ekyokuyiga osobole okutonda obulamu.